This is from Pantilla already, Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero akyaliddeko Honorable Muhammad Ssegirinya wali eri mu ddwaliro Aga Khan mu kibuga Nairobi kisangibwa mu Kenya bw'atyo bw'afaanana so ng'ate akaboozi katabudde abafumbo okukkakkana ng'omwami akubye omukyala we akakondo ku mutwe era ng'apokya na biwundo mu ddwaliro. Amataba gafusse amataba mu nsi amangu ddala nga twakava ku mataba agali e Dubai amayitirivu ddala agasanyawo ebintu eby'obuwumbi n'obuwumbe mu ggwanga erya Kenya nago gayise mayitirivu ddala nga bw'okiwulira era nga gano gatutte obulamu bw'abantu kitalo nnyo kitalo ddala kupijje kwoli omulungi omwagalwa gyekumiddeko nkwanirizaako natera ngenda kubanga mbatuusako mwana muwala amanyiddwa nga Emily ku TikTok amutegeera ddala ono olunaku olwaliro y'omu kwabo abatikiddwa era nga kakati musawo mulambalamba awedde emirimu. Speaker wa Parliament Anita Among alagidde ekitongole kya Parliament eky'amateeka okuwabira olupapula lwa The Observer ng'agamba nti luno lusiga obukyayi mu bannayuganda nga lwagala okukyayisa Parliament. Speaker agamba nti olupapula luno lwawandiika nti abamu ku babaka ba Parliament baweebwa ekyoja mimiro okuva mu bitongole ebimu obutaggalwawo oba okubizza mu ministry ebivunaanyizibwako. Speaker yeewuunyizza engeri gy'ayinza okugulira ababaka bonna so ng'ate beetegefu n'okuwanika emikono gyabwe okulonda. Omukulu amanyiddwa nga Mick Wine y'omu ku abo abalumbiddwa ekirwadde kya Red Eyes wabula ng'ate ono alina challenge gye yagenze maaso okuba ng'ate atuulamu ey'ekirwadde kino. Twategedde nti gavumenti yeteeka ssente mu Red Eye fe abantu ba wansi gatumyuke. Embalayirira nowegana atumyuka tetugenda kukyawa Red mpaka kutuzimba gatuuke kwabika bettu nga tetukyaye Red. Wakiri Red Eye tulume nga si yellow fever. Mwana muwala amanyiddwa nga Vanike ng'ono muzannyi wa sinema era ng'akuzanyira mu Romantic Entertainment bambi mulwadde era nga ssaala zammwe ze yeetaaga asobole okuba ng'ate munange aterera so ng'atera mu ngeri yemu bannaffe okuva mu Romantic Entertainment olunaku olwaleero basitudde okuva mu ggwanga lya Uganda okwolekera mu kibuga Dubai beeriire ku zaabwe okusinziira ku omu ku badirector amanyiddwa nga Abby Bulondo ategeezezza nti bo bagenze kulya kunywa na kwebaka so mu bufunze bagenze kubanga ate beewummuza mu ngeri emu oba endala. Omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ayanukula ekibuuzo ky'abangi ekibuuzo ekigamba nti dokita ng'okoze ng'oggwawo bw'ati bwe yakyanukudde. Ejja kukola kye yammwe ate munaye wologe yabuuza mu Chameleon kyekimulya nava ku mbizi naki nava ku mbizi. That's why I had a little bit of a setback. Ati mwabaji yongere moyongero ne pokino wamwe. Mukubire ndo wale yoche tuvude. Obuwamu ne bikawe tunsigaje. Naye kati ndababa bogezi. Buli mukwana bali kamwana kolabe. Rosa ya wale yoche tuvude. Omukyala Jennifer Nakangubi Fulufiga bw'atyo bw'alabiseeko nga atabukira ku mpewo wali eri ku Salt TV oluvannyuma lw'abangi okuba nga bamutegeeza nga bw'atamanyi Luzungu ono avudde mu mbeera n'agenda maaso okuba nga ate abaatulira. Kati nsirako Oluzungu nza muno nte quiet lwaki oŋŋamba njogero naye nkuba embogo mu nsekerera era ogikubye kati kunze namwani musiru era ogisabudde am I stupid era ogyongedde era njongedde nkati balekaawo. Y'omukulu amanyiddwa nga Bizina Tete bw'atyo yavudde n'agenda maaso okuba ng'ate alojja obukambwe bannayuganda bwe balina ng'agamba nti bano bamutabukidde bamuvuma enkya n'eggulo oluvannyuma lw'okuba nga yavaayo n'agenda maaso okuba ng'ate ategeeza Winnie Nwage nga bw'ayagala okulaba ku mwana we ate nga kyavaayo oluvannyuma nga kiraga nti ono si ye biological father wa Winnie Nwage w'omwana wa Winnie Nwage naye ng'ate ye bye bimu ku bino byagenze maaso okuba ng'ate alojja ku bannayuganda. Gwe wali baba abana bavuma obawulidde gwe bana mwe muvuma obawulidde ku media banga byomaze ngo sirise gwe boy kati sokolabe omwana kuvuma ku Facebook nakuweereza the friend request ndogamba kazi ki najja ku TikTok nakuwemula ate nateka kola kagambo visit follow back ndogamba waye kamu following etandoga
oli mu following analyoka akola post ennene bweti ng'eva kuno na kuli ng'akuvuma buli kigambo kyotawuliragamba ku mutala guno paka ku mutala guli buli kigambo kyotawulirangako oba kitegeera okulangamu wa follow nogamba ono mukozi ki omuntu takumanyi ensonga zenjogerako tazimanyi famireyo nze ndina ku byange enzi naye omuntu n'akuvuma nogamba ono mumanyi omuntu tomumanyi takumanyi muvuma bannaye naye tulaba nti mbadde ngamba nti abantu bagamba Bobby alina amagye ga online naye boy omukazi alina amagye ga online sagala mugera linnya ndeka Ye mama Nanyonje yali mukyala wa Tadias yasibwatyo naye yavuddeyo nagenda maaso okubanga akola live ku mukutu ogwa TikTok awo nno nga we yasinzidde okubanga ate atutula ebimu ku ebyo ebyatuukawo mu bufumbo bwe ne Tadias oluvannyuma lw'okubanga munange babufunamu abaana bawerako ddala bana naye ne bitasobola kubanga ate bitambula bulungi okukakkana nga munange amaze n'akita mu mboozi ye agamba nti ye si ye yakyawa omusajja yakola kyonna kyasobola okulaba nti ayimirizaawo obufumbo bwe naye nti omusajja yakola ki yeyakoowa bambi bw'atyo naye n'asalawo kubanga ate akiwunzika. Sinze nakeera n'ingamba omuntu nti mwesonyiye kubanga nze nali maka ga musajja nga bampasizza naye olw'okuba nti twali tutandise okuyita mu ntalo ez'olutatadde ze ndabanga ezitagenda kuggwa mangu n'ingamba omugezi kaneetegekere neetegekerayo ebintu byange nembaako wengulaawo nenzimba ennyumba yange gyembeeramu nakati ninga sigenda kunobera ku mizigo ate sigenda kunomera wa mama wange waka kumusumbuwa ningamba kati kanezimbire ebisera binezimbiramu baali bansuddewo nze sisulangawo ku musajja sijja kwewana mbo namusuulawo nedda ebisera binazimbiramu amaka gange baali bansuddewo awo nga ndi mukuza lubuto lwa shuga nengamba kati esaawa nezimbire embeeko kyenkola bwe malo zimba naterera ntekayo omupangisa nenjimuteekamu nampa sente ezaawamu nenzimba otulange lukula nazimbira ennyumba eyo emyezi gyali 8 kubanga yaggwa nengenda muleeba okusumuluka okuzaala bwe yawulira amawulire nti nzadde nadda alawe endoozi omwana oba wuwe nekina mulaba nakakasa nti mwana we nalaga akomyewo ngera omanya abakazi abamuffe nengamba omuntu nnono obwomu bunnumye kumpi okuva ku mwezi gumu kuba olubuto nakoma kuba naye mwezi ng'olubuto lwa mwezi gumu nengamba naye kanziremu muwe chance munfuna okubanyanga nze mbagamba nti nakoowa nengamba kanziremu muwe chance nenziramu ne muwa chance nga nvudde muleeba okuzaala newanyewanyawo muno mwenjagala okulumiza sheri olabye binene naye mungu nebaza bajjajjange ne katonda wange kubanga singa oba siiyo basinga ndiruddawa munnange nga nkola ntya nga nziramu nga bachanse endala naye mukama basajja mmwe naye mwami Katumba gy'oli oli bulungi naye mwezi laavu yankaabya maama kyobalaawo endaba abawakazi banange saawa eno abakaabira laavu olumunseka kubanga laavu ya kisiru ogivaamu ate nofuna omuntu omala akwagala ennyonnyonnyonnyonnyonnyonnyonyo nakwerabiza byonna nabeera nga yasinga okwagala nyonyonyonyo ngobeera ino nakujjukiza nakola kiri banange mundeke njagala ejjeeyi alla mundeke munnange bansuddewo n'akabuto kange keŋŋamba nti kankaza. Omukulu Yoweri Kaguta Museveni abamu ku bawagizi be era abakozi be ennyo bavuddeyo nga munnange bamwewanda lulusu olw'embeera gye bagamba nti gyabayisizaamu era nga si bamativu n'ekyo kye balina essaawa eno. Mbalamusiza Amanya Bisaso John mobiliza Greater Mpigi Butambala Gomba mbwebaza batuuze bannange
banagomba bannange baguleta mpigi bannange okuba nti mbakunze ne mwagala NRM ne president n'atuwomukira ebirungi bye mukoledde ne tabemwayo ne munoonya akalulu ne muleka omwana wo ku kyalo Bobi Wine. Mr. Mobilizer Sebo mukama ogwo okola tayagalangako bantu bagezi era bwoba olina kiweetaaga olina kukolanga kisa kya mukama bwe yakola. Vidiyo singa wagikoze oli okunyanga bwewazaalibwa olwali osinga bakulayiza ku RDC bw'empiki gwe tulaba ow'eggomba gwe baaba wadde qualifications zayitamu okufuuka RDC kweyambula kyoba kola funa kamera weyambula osigale nga bwewazaalibwa okole vidiyo ng'oli bwereere ovume Kabaka ovume Abaganda ovume Bobi Wine bw'omala osaba ekifo mu gavumenti abo bajja kukuwa naye bw'onoddamu ebyo simanyi kukaaba amaaso gannuma siina bujjanjabi bw'okaabira amaaso yabuuka emirambo gy'Abannayuganda egikunuukiza mu kakadde kalamba okufuuka pulezidenti kati amaaso okukuluma ekyo sisuubira nti kiyinza okubeera ekizibu gy'ali. Ekyokubiri nze dwa yange gy'oli gwe muzeeyi ne banno abakufaanana nze saba kimu Allah ababonereze olubonereza olw'amaanyi ng'ayisa ku mikono gyabo bemubolayizingira kubanga emyaka gy'olina nga walabako Uganda bwe yali ne bweri olwaleero n'oba nga okyali mubolayiza ng'omubolayizingira abo abafudde Uganda ekitagasa olwaleero nga bwefaanana weetaaga okubonereza olubonereza olwaddala olw'ensonga olina amaaso naye tolaba ku bigenda maaso mu ggwanga amaaso go tegakugasa. Olina amatu naye ku bigenda maaso mu ggwanga ku by'owulira amatu go tekakugasa. Olina obwongo naye ku by'otegeera ebigenda maaso mu ggwanga Uganda bwe yali ne bweri olwaleero obwongo bwo tekukugasa. Nti kintu kinyinza okugamba okaaba amaaso gakuluma nga famire ya Kibalama bakamunoonyeza emyaka 5 tebamulaba. Okaaba amaaso nti gakuluma nga abantu ba famire ya Ddamulira bakamunoonyeza emyaka 3 tebamulaba. Okaaba amaaso agakuluma nga balina abaana b'abantu bakasiba emyaka 4 nga tebalina musango gwonna gubasibya naye olwokuba temuli mwana wo ekyo tokirabanga nsonga era okyamubolayizinga. Okaaba amaaso gakuluma nga juzi baawalula Omunayuganda alwanirira eddembe lye okubeera free mu nsi ye ne bamuwalula mu kooti y'amagye mu maaso ga kamera ng'ensi yonna eraba naawe n'oliraba era n'osigala nga okyamubolayizinga. Abantu nga mmwe bizibu by'eggwanga lyaffe Uganda bye tusaba Katonda atutaasi era nze mu dduwa zange ngenda tandika okukuteekamu mu bizibu bye nsaba Katonda ataase eggwanga lyaffe muzeeyi naawe ngenda kukuteekamu era ngenda kufaayo manye erinnya lyo ndyatulenga n'odyatula nti ayi Allah tutaase ekizibu kye bayita gundi ow'eggomba mututaase kimu ku bizibu ebitulina mu nsi yaffe. Ku myaka gy'olina nga walabako Uganda bwe yali ne weefaanana olwaleero you are still mobilizing. Novayo nga tukyana kuswala mutwalekawo omwana waffe ow'oku kyalo ne tusalawo tumobilizingire pulezidenti n'atuyiwa. Mwalekawo omwana w'oku kyalo gwomanyi obuzaalire bwe n'obukuliro bwe gwomanyi kitaawe ne bajjajjaabe ne musalawo okumumobilizingira gwe mutamanyi nawe gye yava kati ssaawa eno limutukaabirira. Wetaaga kaaba musaayi si maziga muli babi nnyo basajja mmwe tulwanaku eno mulwana kunula nsi yaffe ate mmwe mulwana kulaba nti tusigala mu buwambe ne mu buddu ne mu busibe tulimu. Abantu bakaaba misolo egivudde mu kusoleza emisolo gifuuka bubbi. Abantu bakaaba babagoba ku mataka enkya negula ndala ewammwe Ggomba kikye mutalaba. Ababagoba ku mataka obamanyi beebo bomubolayizingira olwokuba tebannakwata ku liryo olaba nti oli seefu sebo omubolayizinga. Allahu Akbar. Sajja gwe nze nkulabanga kikolimo
gemazima kutunulire bwe ntingo oyogera nindabira ddala shaitani yennyini eri mu kwogera nga ndabira ddala ekikolimo kyennyini kalina kyatutera ku nsi saba kalonda tutaasa ebikolimo ebikufaanana. Just of recent tulabye bannayuganda wano e Canada yasinga bagenda mu maaso kubanga ate balaga obutali bumativu ne gavumenti eri mu buyinza ate nga ne bannaffe okuva e UK wamu ne mu ggwanga eri America baze bakola ekintu kyekimu weewaawo bo bannayuganda mu Canada nga bakiikiriddwa omukyala omu bongedde okubanga ate bakakasanga batagenda kuzikiza ku nsonga eno bengenda okubanga ate nkusibuza abalonji abagalwa atakuumira mpeera musabe asigale nga abankumide mbadde pijja okubanga ate mbaweereza mubeere bulungi mbagala nnyo mweraba banange mwasuze mutya baswiti kansule muli bulungi actually leero kanyambale ki kanyambale ey'amagye eriwa kanyambale ey'amagye kuba nzize kwogera ku nsonga za ggwanga nzize kwogera ku nsonga za ggwanga kati nseeseeko eno. This is my identity. Waliwo ambuuzizza bulijjo oli wa Nuupu. Yes. As a matter of fact, ndi among the 2 top leaders of Nuupu mu Canada. Yeah, that's my identity. Nzize kutangazaamu ebibaluwa ebibadde bitambula. Waliwo ekimu omuntu yabikoze ali wano mu Canada. Mukyala we muganda wa Lydia Wanyoto. Lydia Wanyoto abamumanyi mumumanyi. Kati ye mukyala w'omwami we yakoze ekibaluwa ekyo. Alabye ebintu bisajjulukuse. Muzala contactinga babloga ba NRM bafunenge gye bakitambuzaamu. Kyembanjalo bategeeza. Temweraliikirira tewaliwo ekizibu kyonna ekiri ku basoldiers. Basoldiers bali bulungi. Enensi Canada si Uganda nti okwekalakasa tekukkirizibwa mu mateeka ate tukomawo mu Toronto tukomawo nga kikambwe nnyo so Calvin Kayanja nakulabye olina kyowandiika gwowandiika ngaani gwakukusa n'abantu batwala mbukola ebuwalabu I don't get you. Ensonga za Canada ziveemu tozimanyiiko mukwano tozimanyiiko manyi oyinza okuzza backfire naye ffe twazirwanako dda mutulabira wano twazirwanako dda kyaka toyogera na bannayuganda kulaba ennaku abantu gye bayitamu bw'oba ddala oli munnayuganda alumirirwa ensi yo ebyokola bya kisiru mwana bya kisiru nnyo gwali eri e Kampala mbu nawe wandikira prime minister owandika ngani. What is your postal code in Canada? Calvin Kayanja, what is your postal code mu Canada? Noyo omuntu eyise citizen ani abaliment na citizen kakibe na talina kyali ne wano. So bamikwano waliwo abantu bangi munkebeddeko ne mugamba nange mami tuli worried tulabye erinnya lyange libadde lyakubiri ku list fe nga bw'otulaba okwo fe abamu abaagenda mu kwekalakaasa nakyemalira nga bwe mumanya abalowooza nti ebyo byakutiisa emitima gyakaluba ddadda ze bawa ba Calvin Kayanja otukolera gundi bazigulemu eddagala ekiruddu ze bawa ba Calvin Kayanja n'abo abakola kati obusiru bw'abantu tebumanyi tuli mu time ya technology okola document tukunoonye yagikoze ne tukugwako omuntu oyo yakoze document akola even with the vulnerable minority people in this country simanyi oba ali worthy to work in the minority sector simanyi bulungi to serve populations that are vulnerable because of what he just did. It will be a topic of another day. Leo sina byengenda kwogerako birala okujjako ku nsonga za ggwanga. Okujjako ensonga z'eggwanga. So abadde beeraliikiridde mwenna mujja kunsonyiwa nti savuddeyo Job Babu datezeyo ka video nga nkona dance nga mpaga mpita abaana tugende loza mwakalabye mbadde njala balaga nti ndi okay
teri chitukanga ate tukomawo mu weeks ezo tuli Toronto mu weeks ezo eziddako tuli Alberta eziddako tuli British Columbia tugenda okutalagga Canada yonna tugimalewo ebikolero bya Nakyema yatulina obiraga ezo sente embassy zekola zeyagala okufuna ngeraga nti ekola nnyo kale mu reporting seko n'omumula tulabe baba sweet ndi bulungi ate abaze kugundi kuno ne munvuma lwakuba kyenzikiririzaamu sina kyabakolera. That is me. I am Noop. Ndi wa Noop endi musayet etokota ndi wa red ndi mu na Uganda alumirwa bana Uganda banne ninenso bingo omuntu yesinzirina siri mutuukirivu naye tetetaga kubeera mutuukirivu okumanya nti omuntu talina kubona kufuna parado mu ddwaliro seta kubeera mutuukirivu okumanya nti sente okugwera mu kabindu kamu ak'abantu kibi setaga kubanga ndi mulongoofu okutegeera nti abantu babonaabona bali buwalabu bayonsa endiga bali eyo bababbamu ebibumba bali eyo bababbamu kidney lwakube we cannot sustain our population. Banange twebereremu omukulembeze yatugamba twebereremu. Check, I'm out. Ndi bulungi lero nakuza omwezi 24 April 2024. Musibe bulungi badia. Bakamanda ba chief ba soldier mwe namba tumiddeko. Sky wakedde kumbu Sky tuli bulungi blood tuli bulungi oyo yakoze ekibalwa his temutya he can't do anything he can't era agamba ziba deport babalo power gamba igirize politics we Canada ekyo nyakikola olulala sirero siwe kiri bakanga abaana abatalina kaluba mitima feja kaluba dda mbagala nyo check out.